Baba no wano kingi baba kingi tutu no kabaka ekibadde ennakawuka ew'omwana mulenzi King Esaha kabadde kayisa nnyo anti munnange esaniya nga ziyitiŋŋana esayidi eno mwana mulenzi King Esaha agabudde abantu be munnange esayidi eno ekibadde ennakawuka muganda wange kibadde kisindogoma era nga munnange abamu emmere bagirese ne ku lusaniya anti munnange omukuto mwana mulenzi King Esaha agabudde namungi w'abantu era nga bolaba amakaage nga gonna gajjudde abantu nga bayitirivu okamala nga bonna balinganga obuwuka obungi nga basinga n'obuwuka munnange obungi nga tosobola kubabala abantu babadde bayitirivu mwana mulenzi King Esaha n'agabula buli muntu tewali avuddewo nga talidde tewali yadde n'omuntu n'ogumu nkugambye nti emmere balese na ku lusaniya bakkuse okukamalako obumazi ye mwana mulenzi King Esaha engeri gy'agabuddemuko twagala tulabe ebibadde mu katambi wali ew'omwana mulenzi King Esaha nga bwe kitambudde ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge mpozi waliwo abadde ngamba nti nno njogere mu luzungu naye munnange ndi mu kikola mu future wo kigenda kubeera nga kijja wano ku Jaminat Yugi kasooke nkuwa katambi tunuulira baba no wano kingi baba kingi tutu no kabaka baba ba swale wali swala wali ligera Zeyamiri tata sebo twesimye okubaawooko kuweesezza omukola ekitiibwa Zeyi Amiri Sengendo neno kabaka yagabudde ekiri eno dadi tuli mu bifi n'ebifibyoja abekiri ennakawuka Abaganda bagamba okuddiza gubaki shosho naye nga bwekyo munnange ate bwe kitambudde era katambi ako ku mwana mulenzi King Esaha nga bwe kabadde kalaga wali ewuwe esayidi eyo ngenda kubeera nga nkomawo era mu maaso eyo munnange news update endala era nga boolaba munnange abantu babadde bayitirivu era nga boolaba amaka ga King Esaha nga we gabadde gatunula ngenda kubeera nga nkomawo kankwerekereze maaso eyo katono nnyo making sure nti nno osubscribinga olikinga okomentinga osharinga byonna biba bitambwira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo katono nnyo bwe kityo